tuzze wano okujjukiza bannayuganda bonna kubanga bonna kibakwatako nti amateeka ga Uganda galagira abantu bonna abali mu buweereza obw'abantu public service obw'engeri zonna ne mu bukulembeze etteeka libalagira okwanjula eby'obugagga bwabwe eri Kaliisoliiso ya gavumenti buli myaka 2 mu mwezi ogwokusatu. Era bano benjogerako olwaleero olukalala lwabwe tuluba wadde ab'amawulire luli wano era tujja kuluteeka mu mpapula z'amawulire. Muno mwe muli bannabyabufuzi bonna abalonde okuva ku LC3 okweyongerera ddala waggulu okutuuka ku president. Mwe muli n'abala nga si balonde naye nga baaweebwa obuvunaanyizibwa mu ggwanga muno nga mwe muli ng'abalamuzi, mwe muli aba permanent secretaries, mwe muli abakulembeze b'ebitongole bya gavumenti, mwe muli n'abantu abala bonna abawandiikiddwa mu lukalala luno kibakakatako okwanjula eby'obugagga byabwe eri Kaliisoliiso wa gavumenti. Omukolo guno gukolebwa omulundi gumu buli myaka 2 mu mwezi ogwokusatu lyetteeka. Era tuggulawo poto eno oba eddirisa lino nga 1 ogwokusatu ate ne tuggalawo nga 31 ogwokusatu ku saa 6 ez'ekiro. Bannayuganda bamanyidde nti kaninde ndikola nga tuli kumpi kumaliriza. Ekiseera bwe kituuka nga temukoze kye muteekwa kukola ate ne basaba nti batwongereyo obudde. Njagala okubategeeza nti mu tteeka erifuga enteekateeka eno temuli muwaatwa gwa kwongerayo budde. N'olwekyo 31 Maachi bwe lunaakukwata nga toyanjudde bya bugagga bwo ekitegeeza nti omenye amateeka era amateeka gajja kukukwata. Mateeka galina ebibonerezo ebikakali. Mwe mulina okugobwa ku mulimu, mwe mulina okuteekebwako oba bagiyita envumbo obutaddayo kufuna mulimu mu gavumenti yadde okukolagana na gavumenti okumala emyaka 10. Waliwo munnaffe gwe kyatuukako saagala kumwogera naye nga kyali kibaddewo. Bwe tukukwata ng'oli wabweru wa tteeka lino kuliko amateeka ebibonerezo ebikakali omuli okugobwa ku mulimu, omuli n'okuteekebwako envumbo ey'obutaddayo okufuna mulimu gwa gavumenti okumalira ddala emyaka 10. N'olwekyo bekikwatako mbeegayiridde mutwale exercise eno nga nkulu. Okukola omulimu guno byonna bijja kubeera online. N'olwekyo ojja kuvunaanyizibwa ng'oli mukazi wa gavumenti ofune kompyuta awali netiwaaka okole omukozi wa gavumenti gwe njogera naye soogera na mulimi kubanga mwenjoga baye tebabimanyi njogera na mukozi wa gavumenti soogera na mulimi soogera na muvubi. N'olwekyo ojja kufuna kompyuta weeri ofune poto eno eriko nti IG-ODS ye Inspectorate of Government Online Declaration System ejja kukulagirira ebiddako. Bw'ozibuwalirwa ennyo osobola okugenda wakaawo n'akuyamba. Tutaddewo obuyambi ku buli district, tutadde n'obuyambi ku ofiisi zaffe eza Inspectorate of Government, tutadde n'obuyambi kumpi mu ofiisi za gavumenti mu bitongole bya gavumenti byonna. Ojja kusangayo omuntu gwe bayita focal person ajja kukuyamba engeri gy'oyinza okukola ki okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno.